Kajanja mu file ya government. Kubanga mulaza akajanja ne mulaganga mwe balamuzi, mwe baloya, mwe bani. Full figure naba mfana na mkwano gwange nnyo. Numayinga president advisor agenda advising mu 7 advising amateeka. Advising mu 7 advising amateeka. Full figure ajensonga ezokulya emmere ku street nazeta mu mateeka. That is the truth. So Kisa Kyamukama ogamba full figure yabaletedde nonnabe. No siru nabe naye kugamba ne byatategeera. Oyina okuba ne limit ku byoyina okwogera. Ne byotategeera. Ne byotalina kwogerako bikola ki? Obyogerako. Osanga n'omulamuzi ayinza okubanyiizirwa bigambo byani? Ya full figure. Tuwadde abantu bazze mu kooti bamanya ne skini bagenda muta. Naye amateeka malala abali eyo abayimbe ki? Kinenyamiza be bayimbe abatalabiseeko mu kooti. Ababadde n'ali skini ku ki? Naye oluusi babadde n'essuubi olw'ebigambo bya full figure. Kati ebigambo bya full figure mu bikwatenga ebitundu 5 ku 10. Yatuwa essuubi kwaji aji ne bamuteeka mu kkomera. Yatuwadde essuubi ku bali ne skini. So that is a truth. Full figure ne banna bafana bati muve mu nsonga z'amateeka. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Oli utenda mukasa. Jindi muzoli ota. Ondabye ekigulu. Naye olaba naggana makeup you look fresh and nice. Ndi mukazi mulungi. Kati n'ekirala okutikkatikka ennyo amannyo n'ogatikkatikka it should be the last time. Nemme gundi naye yakyuseemu oyo mupya bamukujjidde bweru. Ani? Oyo gundi w'okumemwa polisitiiki. Oze kunzivoola tuze kukola. Kale tukole. Kyagala bintu bya kunzivoola nabikoowa. Tontiisatiisa nga we nakuvoola ddi. Leka naawe. Nenga welcome to the show basebo de banyabo abatambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media tugamba nti nobera ngo subscribing liking atobere ngo sharinga kwa mulira agezigika amoli tuina manji nnyo tuina abasasi bafa ababade ku kote ezenjawulo emboko evuze wali skin bakubye muganda wali skin emboko nerwase bade bamukuba oli nateka botogerera wano waliwo ne yakunamira obuganda bamuyitani aliwo yakunamira obuganda Kisa kyuma kyani Kisa Kyamukama akombye kwerimya agambye mama Fangoni mbu alekerawo okwegereziwaliza Musango guno yaleetedde abantu ebizibu era ka video ngenda kabawa nengamba n'amalako yagamba mbu gwali ni skini bagenda leete yali skini no like full figure bera Musango ali ni skini I'm not surprised kubanga bamuwayo kumbwa yeita bamubereddewo from kitegera ambera full figure aina bwatandi badde mutu andigade yifu nga tetunnatandika abadde attidde bali mwezi owannopo ku gundi naye bali mwezi mbadde musaba azagomba bwati bwatuukanga mu bifo ebimu bwalabanga abantu abamu bw'oba tosobola kwedifendinga tobatambaala okimanyi nti abadde talina kyayogera abadde katikati fulufiga nga munyola left right fulufiga musobola simusobola oyo nze musobola nga nawe abadde akutwala emisinde n'agamba gwe lunamu kasava ku baana bagundi luli yakuvuma nze yakutaasa nojja nvumye neggamba no nsondaba dongolo kiki no nze nkubulira ebigambo dongolo kitegeeza moze nkubulira sabuni nkubulira ani gwe yali avuma dongolo simanyi nze moze please John twala ndabaye oyagala kundetera lutalo na full figure ate we are okay. Yes. No I don't sagala lutalo na nange sirwagala. Nange sirwagala. Naye kimanyi nti bannange full figure akwagala ate kyenyaa ku full figure. Okimanyi nti feba asembye kwa interview badde clean. Yes. Tujitade wano kumeka. Ate low fit by the way nabagamba full figure low fit unless ng'olemeza munnyo. Low fit. Lofit atenze banono nababba nali asendeza busaba kolera kalango nali ne voicing akalango kawo kato voicing dobozo voicing bampe emitwala ganze voicing akalango kati wache wasikwata obba abantu ne bankubira amasimu oyo yenna mubba akilizenti namuba sigena voicing akalango ke Rotain Records bakulya sente toddamu kuba amasimu toddamu kuta wanya funa voicing akalango ko atabi nagaja sisobola zizayo nali kubi ziri kolisi wena zifu ate zali kolisi anedda kabaziriye zali kulilla nantera ku simu ne
design bajiba katso tugenda soka tuyite ndowooza ganja atubulire ku bibadde wali nti babakubye embooko atubulire nti ne muganda wali ensikine bamukubye mizibu naye nga before that nga tutunayongerayo kambajikize kale kambajikize banafu aba Victoria University abasange bali ku Jinja Road bagamba nti nogwe nayagala okubeera nti weeyongerayo okusoma courses zonna baziina kutandikira ddala ku business administration ati yenyangu procurement balina ya pharmacy designing nayo gyebiri ebyabantu nga gwe nze ndi wa fashion nnyo nyambala nnyo PR public relations marketing tabayigiriza esoma ku oluzungu tebaluyigiriza wekwate walukaga ajja kutwala gye yaluyigira olutonotono bo ku Victoria wetaaga ogenda nga oli well polished si bya diffula walukaga asobola okuconnectinga ku yamusomesa oluzungu walukaga kojja wange my uncle yes Matthias walukaga my uncle mugende ku Victoria University nomena abagala okubeera nti zino sende zinaalika abagala okubeera nti musoma mugende muberenga mwekwata Victoria University ayagala okubeera nti weyongera starting from milioni emu kivemu abasimu gasusa kole milioni emu kivemu bwata milioni emu sikivaamu aje gumalirize gugumalirize ate mulaba ayina obuzibu bwalina bannanga yakabanga bibiri kakasa ne moze ne mwegata ne manager ne mulya sente ne mutandika okukola wana ebyekisiru ngenda kubeera ku TikTok yange it's okay beera yo fe naffe tugenda eri tugenda full figure mubuze bani abagenda okukola ebyekisiru ani nani mudde wanino nga muwolereza ebitali yo temumanyi ko omusingi gweki ani nani Haji akumawonga aji akabwa ke weeyolerera kakulumentega gawa kajja wala nze jukiranga akajira mu bigoye ebiwanvu kati ayambala ne ku mmini ebitale bitakwata ebya kuline mu bbulu nze ndo nali manya alongoosa era nali manya ofunye ya alongoosa bani abagenda okwogera ebyekisiru moze munkube it's okay munkube bana bagenda okwogera ebyekisiru aja danga 2 December rajo omuntu wamujja wala nze nali manya olese bano bakola mu toyeri nse tege kutuusiza wala neno omuntu asaba munaka kati n'ogamba oba yamukoledde ki milioni emu kivemu ogwa nga yaki bw'oba anoonyeza amawulire n'ogagwa muzaakuwo kiwedde ate bw'ozaasa sente ziba zikyaliko tukole kifiiriza naye ko tulyako nga ndeeta strategy empya nedda tateekawo mbeera oli muntu wo olina kyojja ofuna ate no amanyi kimanyiira kino anti emmotoka tekuli mipiira njagala za mipiira ne bannange n'akawoowo muwe kiri ekiti kyewateeka mu yiyo tekaggwamu ekiti mwekigulawo wakateeka hano yakakateekana mu nnyumba kyegamba mwagala kunvuma moze ayina waboda amuvaako emabega weefunira obuzibu nga njampinga embeera ng'ekalo lyejjeni naye omusajja mukubire mugambe ntya mugamba aleete zaalina nedda mugamba antereka akakadde kamu nkiveemu tasobola olugambo luba lususi lwaki jenyo nvaamu ebyaddala otandise bwekataba kakadde leero sikola tukole mmoze ebya haji eri sitole endala bwekataba kakadde sibiriimu so abali ku Megatron tubabuuzaako tugenda in details olaba omukozi wo olaba byensiba nkugamba ati si mukozi tetwagala mubuuza ku byali emisikeni uli eri mu jacket enkuba yamukubye kati alowooza ekyamukuba ganja tubadde tukwagalako wano onabadde nina nekyakubuuza ekirala bwolwawo okujja atubulire omutufu simanya alowooza enkuba ekyamukuba oba tumusondereyeza eggaali anti bweba tolina za motoka na boda otandikira ku ggaali nange navuga eggaali mu buto step by step ekikuba ekyatonya enkuba ekyatonya ngolemeddwako jaketi sooka ofune akatebe wano dakiika emu enkuba ekyatonya nti mubuuziza enkuba ekyatonya ejaketi neyo yamuyambyeko ku muggo gwe jaketi yakuyambye ku mbooko ezivugidde wali ku kooti bwe mbooko evuze ku kooti baganda baaliye ni baani neŋŋamba babakubira ate muganda waliye niyo mwanzezezza onadduse ebyembi bisekebwa
abadaka babanange bamute naye police abo abasajja bakuba nze bankubako wano batuni bankubeemu yasaleegi ne lwaki bakubya abantu babadde bekalakasa goli mu ebyo updates come ganjo okolera abantu okolera eno company ya Megatron lwaki olwayo nga tukuyisa oyagala nnyo okolera abakadde oyagala nnyo okolera abakadde naye okyalimu obunyogovu bw'enkuba embeera ebadde etya twagala otuwe wano katono nga tetunnayongerayo embeera nga bwebadde ku kooti tubaddeyo gasaka naye ekibadde baana baliwo era zibadde embooka ng'ekibakubya kyekyaki ebinyosenga amataala ndowooza entabwe evudde ku bigambo bino abafanguli be badde bakanyuga badde bakasuka ebigambo jjukira nti batuuse eseera ne bagaa nti kibanda bamutuwa era n'envuuvuumo ne zifuluma beyiro tetumanyi mawule gye gabadde gava kuba ffe tubadde bweru abamu baatuganya okuyingira ng'omujjuzo kati tubadde eno nga naffe tulinda kivawa tulinda kiva munda kale ne bagamba beyiro bagimuwadde era ne gatambula awo wonna endulu n'evuga kakati babadde eno mu lukuubo abamanyi kooti y'e Makindi mu lukuubo wano ne bagenda nga beeyongera mpola mpola paka ku geeti kibanda bamutuwe poliisi n'etandika obbagugumbula n'eremererwa okitegeera poliisi mu kulemererwa kwe kuyiwa military ne basooka babakuba omuggo ne guvuga ng'amataali era babadde ebigambo bingi nnyo vidiyo tujja gibateerakaawo balabe embeera nga webadde ku kooti embeera ebadde yakazigizigi ndowooza ekisinza oleeta obuzibu n'okuleeta military bigambo ebibadde bikanyuga abantu nga abafaŋŋoni bagamba bagenda n'omuntu waabwe omuntu tumutwala batusenesa ne baga oba babawadde beyiro oba tebabawadde kila muntu kila nani tuvaawo naye ate ne intimidation gye batadde ku bapoliisi bano bagamba nno bano beetaagamu bakamyufu ne balyoka babakuba era bakabiddenja ne babaleeta balina bakutte omuggo ne gusumuluku bakutte babasibye batutteyo be batutte babitebye kuba tebakomye awo military olumaze okujja ali ne bamugjayo munda okumwongerayo era military tebamutwalidde na mu bbaasi bamutwalidde emmotoka za military n'emmotoka ya prison awo biri mabega biri maaso yali ni badde wakati amaanyi g'omuyimbi bamuyisaawo abaana bekabira balaza amaanyi naye nga ffenna tusaasaanya bwe bamaze muggo agwa yatuula kirindi batukubye gwa kirindi amaanyi nze nange sitegedde we galazi naye bogedde ebigambo ne ŋŋamba ddala kituufu ne bwe baba bamuwadde beyiro oba tebamuwadde bano abaana ba fangoni actions emigere bagiwanise butya bwe bagenda kukola kalatikindi bagambe tujja mujjayo kakati military olumaze omutwala tusaasaanye beewuunaganya bagamba bana ekibanda bamututte naye mumanyi tugende ku fangoni twekumeekume kumbe ndowooza bawulidde abamilitary nga bagamba abantu bagende ku fangoni ne ku fangoni tebabaagalayo as of now kiri si kitebe kyabwe anti kati naffe era buli omu kyeyeebuuza poliisi ng'etaddewo amaanyi abaana ba fangoni nga babatadde nnyo ekyuma mu nnyindo okitegeera bwe babatuusizza wali bwe babadde batuuka ku baleka abantu bagende ku fangoni beekumeekume ne military n'esalako omuggo ne guvuga ne ku fangoni babakubidde tebabakkiriza na kutuukayo ekyo ekikuba ekyambukayo jjukira kooti eri mu maaso wali mabegako wano we wali ekikuba ekyambuka ku fangoni awo webatayiriza ne guvuga buli omu addeeka tebabaagala mu kifo kimu eryo n'abalinnye booda nga tebalina zisasula banaasasulira eyo ne bayitamu kibambulira omuggo guvuga so kati ebibadde mu kooti alien skin bamukomyawo ddi bamukomyawo ku lwakuna ng'ennaku z'omwezi 28 ensonga ki gye batuwadde lwaki bamumye bail bagambye alina okuleeta banne 18 banne 18 abeetaba mu misango gino kuba emisango gino gyaddizibwa gganga alien skin nga gwe mutwe omukulu naye tumanyi bayanga mudoogo abali ku ggaali ya kibanda waliwo gwe baŋŋambye omu ku ggaali ya kibanda bamulabye ku bbaasi y'embalala ng'agenze ku bibebi kooki kerementi yeekwese newe buli kati omunoonya mukawempe temulaba
Ibula Kabadia ayina gye yabadde abaana ne bagamba baali ku bulungi bw'ekiboga. Yoyo gwe nkugambye. Kabadia. Ibula Kabadia. Ng'asiseemu. Bwe yalamuza baby coach. Ata nani. Naye kati omuntu ali munda n'aleeta atya abali ebweru. Buli omu yeenoonya ajje kale bw'aba ayagala Kibanda. Omanyi Kibanda alina koodi ya ghetto gye yakola luli nga bamutwala. Kati abantu 18 abo be balina okwereeta. So that bato omuyimbi waffe. Okulowooza ku kya Beyiro. 18 balina okwereeta. Naye ate Kibanda yakola statement ng'agenda. Abaana ba ghetto olulimi balumanyi. Oluliwa. Yabagamba. Temwewayo. Yabagamba akabonero kalabba. Kitegeeza ki? Mudduke. Mudduke babano. Akalabba si kwekutta omuntu. Eyo koodi waliwo enjogera nga ya ghetto. Bwe bakwata Jeni nga bamutwala n'aga nti akabonero kalabba aba alabula banne nti banaye mudduke ebintu bitabuse. Eyo statement alien yagikola. Naye seeka akabonero kalabba kikota kitya? Kwe bali bwano bannaggeto bakimanya abakulidde mu Bwayina, Kawempe, akabonero kalabba mbu temujja. Ngamba Musasaane. Kino kyagenda okujja. Alien ng'aleeseewo eŋŋombe y'okugamba nti naye yakoze ekibiina. Agenda kwesimbawo kuba pulezidenti. Mono ebintu bye by'okunyumyamu. Koyo era bo nga kye bagenda okugira akabonero kaabwe. Kalabba obadde okawulira. Nga bolaba nti kabonero saawa. Naye akaabwe ak'ebyobufuzi yali nkoola. Ebyo bya mwaka guli. Kati guno omupya yagamba kabonero kalabba. Guno gubadde guliko bw'oba badde ogoberera. Yes. Abadde agamba. Nga ye pulezidenti akabonero ki? Kalabba. So kino kyagenze okujoledde ng'akirina kiyinza seeka kyagamba. Nyinza okugamba si kituufu. Olwedde eri ebadde enjogera ye nti akabonero ki? Anti kati eyinza okuba ebadde enjogera ye mu byobufuzi. Eyinza okuba ebadde enjogera ye mu byobufuzi. Naye ate era sigino. Okulowooza ku Beyiro basooke bali abantu be yazza n'ab'emisango babeetaaga. 18. Banaavaayo. Ekyo bakyogere naye nze kyemmanyi. Banoonya abe 18. Naye nga be bayogedde nti buli muntu omisango bwegiti ejja criminal. Buli bamuvunaana lulwe. Basigala babanoonya. Naye nga tebayinza kugamba nti oli waatalabika tovaayo. Anti ono agambye mbu Beyiro kiddemu kiseeka ky'otugambye. Okuwuliriza ku bya Beyiro. Ebyomulamuzi nga bamaze kukola ki? Abantu babyogedde. Naye nga kiba nti ekigambo kibadde nti bali 18 banoonyezebwa. Naye nga bwe gaye nti buli omu bamuvunaana lulwe. Kati Beyiro bajja gibaawo kuba kyentegeddeko ekituufu kiri nti omusango gwanyumye bunyumi. Alien skin yo yabadde teyazze kufuna Beyiro. Tebadde jjukira bazze musomera. That's what kyenagambye abantu abamu ne bagaana Mukasa musiru. Bw'oba ozza okusomera emisango nti wakoze kino chances z'okuwa bills bantono nnyo. Ekyokubiri lawyer wa Alien Skin si yakola production yenu. Awaabira Alien Skin. State. Jukira omusango kasita gukuvako nti Namukasa aloopa gumu. Bagira state versus. Muleeto omulundi gumu tumusomere gino emiki. Kuba waliwo emisango gye baasomera Juliyo ng'alaga yagiza ne Alien Skin. Kati okumuleeta leero kumujjukira baali batugamba nti bamuleetanga mwenda. Okumuleeta leero ku Monday. Babadde baagala bamusomere nga naye waali kuba olwedde yabadde mu kasomero. Emisango ki gye bamusomedde Musiraamu? Emisango gye bongedde omusomera wali era abantu be baakuba makindi omwo. Kuba bali be baagaye be basasudde eddiini. Luli initially gye baamusomera nga bamutwala gyali gyakubba simu iPhone n'emitwalo oba gyali 48 awo we watyo. Kaakati gino gye baasomera Juliyo ate gyakuba yensonga lwaki baamuleese leero ku Monday okitegeera bagimusomere agikkirize oba agyegaane nga Juliyo bwe yagyegaana yensonga lwaki leero bamukomezzaawo. Naye obweraliikirivu bamusomedde misango ki? Nti balina abantu be baakuba makindi. Amawulire gabadde gatambula ogw'ensambya tegunnajja.
oba bagugayagayiriza bwe ogw'ensonga era tubadde tuwulira amaloboozi nti eri abantu sekinnoomu abagenda okwogerako n'abakulu ensambya ensonga zino eza alien skin baleme kulemezaamu okitegeera ensonga zino bwe kiba kisoboka bazigonjoole out of law. Nsambya hospital was like tegubaddeeyo musango go tegubaddeeyo nsambya tena reactinga era tuwulidde simanyi nawulirako ne bebekulu nawulirako mbu bebekulu mbu Miss Kigundu bayogerezeganya n'eddwaliro ly'ensambya kati gino emisango emirala tubadde tuwulira emakindi awo katwe biki alien skin abaddeyo ne fayiro nnyingi emabegakaawo bazze bakola effujjo kati abantu bo balabye chance eno bavaayo buli omu ajjaga alien skin yatukola kino era ne ku lwokuna teweewunya nga balina emisango emipya gye bongedde kweri bamusomedde emisango ebiri emeka guli gwali gumu gwakubba simu iPhone n'emitwalo 48 bano omusango gwa leero nti balina be baakuba era nabo abamuvunaana mu mateeka kati ku lwokuna bakomawo si mugulantinga bei olwokuna waliyo ki bamugambye akomewo lwakuna lwaki bamugambye akomewo bongere okuwuliriza kirabika waliwo abaleeta emisango abalala banange n'abaleeta emisango mu gikendeeze already okitegeera muze already omusajja mukwate so kati emisango tebakola mingi nnyo so ganja katukute webale updates zotuwadde ez'ekkooti naye mbadde nsaba wadde nti alien skin kala akubye abantu biki naye fayiro zikomaawo awulira ayagala okulopa sooka olindemu tolaba muze alindemu aloopedde buli omu aleetera omu alinde kasooka aveeba naddamu loopa olulala abalala tebakisusa akajanja yes akajanja kasuse ke twogerako bwe yazaako edda omusango toguleeta kati mu 2024 ng'ali mu January ng'oleeta oloopa kiriya sawundi eno tagire bagi bannange emisango gikendeera ati temusukka ati kati bagenda gikozesanga bbino ebbinu likendeere omusajja mumuleke olwedde musibe olaba otya what do you think bamuleke temwongera nnyo misango mingi mbunange yankola bwati nange yankola bwati nange yankola bwati munaleeta ne fayiro musimanyi nange yankwana neŋŋaana don't you think that waliwo abantu abali mu kumulwana kino ekintu ndabye kinene cause omwana nga wagambye ganja nti out of the blue military etuuse ne batandika kuba moza ate nayo tulowooza nga baana ba TikTok idiot tebaze labako ekireesezza military abaana mbu babadde bagamba bavaawo n'alien skin babamuwadde bbeero bati bamuwadde kati poliisi ebadde ino babadde balina oyita military ebagumbulule so awo tewaliwo sayansi yenna ati ze omwana ngambye mbu tebategedde wajjevudde jjukira banaantirabayo bano abagamba nti military ze nga tebategedde bo tebategedde nti oba bazze kugumbulula bano baana mbu abaana abadde bakoze fujjo bagambye beero bino ne bagamba kira muntu kira nani tugenda n'omuntu waffe era alien skin tadiddeyo mu basi amateeka nga tegakola bwegatyo yes anti bwe buzibu bw'abantu kuba kati olaba ekibadde ewa ajati abatabadde mu kooti ewa ajati tutudde saameka tutudde okuva ssaawa 2 mpaka ssaawa 6 nga tulinda ki nga ffena tuli bakakamu kuba tulabye awo gundi bano baloya ba aji we babijjako eganduula we baziteeka wansi we bakola batya webeyambula we beesiimuula so amateeka tegakola nga ffe bantu bwe ŋŋamba nti omuntu wange mwagala leero mufuna leero nedda ebyo tebikola mpozi ebisobola kukola ku poliisi n'ogamba tumugjayo leero ebyepoliisi byo byangu naye omuntu poliisi tosobola kukozesa mobu ate poliisi ate bwokozesa mob justice basobola n'omuggyawoko eyo poliisi ne bagamba wantafiitingawo ate kati abasirikale bo bali bwe bati namukasa wenzijja okukukwata obwomu n'olwana nga ndeeta owokubiri wobalwanyisa nga baleeta owokusatu paka baleeta abakusobola so kati ekintu ekyabaana kibadde bakola naye ate gundi ezze bubi ekubye n'alumanya ne saalumanya bannamawulire babakubye I think bandipininzeyo abantu nti ono ne babatwala anti obuzibu buli bwe buti balina mbu be batutte naye kati ye owa military agenda tegeera atya ayagala okutwala okuddusa omusibe era omulaba omuntu omutraining bwanaakubanga abantu embooko bwe bato gowooza ke bali kuba abantu abo beekubyakubya abantu poliisi ekintu ekya military kale okuba
lwakuba nati obuzibu tosobola kugamba nti ono si wafujjo ono agenda kutwala omusibe kakati no labayo ekyo ekintu kye bakoze tekiriko nti olaba kye bakoze ku kooti wali ono omukazi eyagamba nti ajatizura nja kufana yajatizura ye bamutegedde batambu yakola ku fujjo tebamunoonyeza kakati wali omuntu ali professional mu security agenda bugenze ku video ne batuula ono babadde n'obudde obutunula video obudde bubaawo lwaki bakozeseza bakikoleddewo mangu because babadde baagala mutwala mbu ganje yava bitunyumiza babadde baagala mutwala kati ate tosobola genda ate mu kamera kanda baagala otwala olina takingirawo action there and then ne ndaba Alien Skin waliwo abantu abanene abali mu kintu kino tuyinza okirabanga ekiri light kintu kinenemu emirundi 10 omuntu atategeera ndowooza yakirabira wano mu ngeri nkuvumyeko oyagala nkuvume nenda nti kati olaba namukasa omuntu atategeera omanyi amawulire gakyukamu tiktok okimanyi nti batiktok befudde bannamawulire omuntu n'akwata essimu ye n'atandika kuba tutuuse kujjukira ensonga kindeesa wano ganja tubadde wajati tutuuse nga buli omu ayogera bibye tubadde n'ono gaye bamuyita biko bakubye essimu ng'akubidde ono mu Sudani muga bakola kubya bbeiro baliwo nobukimanyi abagenda omugwira mweyimirira nyoza okola sitasi y'omuntu omu addanga 16 kakati netubeera mu mawulire ago bwe gati aga tiktok naye nga waliwo omuntu azze ku tiktok waliwo omuntu azze ku tiktok nawa information nga waliwo abantu abagitutte ye kasaala abekyo banange nadda ne ku bibye ng'atutte information omusango Alien Skin goneeno mbadde njagala gudeterminingira ku kooti eyokubiri wakomawo the third time gwakusatu bwakomawo third time wengendo gudetermininga nti waliwo forces behind it naye nga tanajja someone did this omuntu asobola okulwana nga ayise munna mukasa oba nga ayise muntu kati mulimu baneeno oli najja n'afujjirira bakuba tebakuba yes bankuba kati njagala oteekeyo omusango omuguleko omusango oli n'abanga yampa sente nabadde nabitaxi ene show eri je gyotera okujjamu ey'okubiiti abitaxi nakola statement naga nti ekintu nekyali Skin kyalimu si kyawano si kitono mbu waliwo abantu nga wakweteekamu oba owedde mbu waliwo n'abantu abagulira ddala emisango naga gwe gwannamukasa gukulemye gumpe ngukuwaddemu akakadde kyekyo kyenva okugamba kati Alien Skin ono waliwo possibility nti wasobola obbaayo abantu abanene abalina interest mu musango gwe okitegeera ate n'oli omukyala yagwogerako nakalema nenze kasannawulira statement ya General Royce jukira General Royce yagamba abatambula n'eggaali mwegendereze naye yamumentioninga abampale anti era yali kugundi ya Alien Skin amugamba kakati kye bakoze gwe n'ogamba nti omuntu okufuna bbeera akuleetera abantu 18 omanye gye bali abamu badduka dda mu kyalo abamu bakola ku mpapula zigenda Dubai mbu yagenda ku gundi baby coach ate yamala kola video kamera zamulaba ali ku baby coach nga bwemba nga ntambula nendaba onanga ono si gundi basamire mule baby coach naye nze kyensaba kyemmanyi Alien Skin olabe komera ne bobeera yennaku 2 oyigiramu omusajja ayize ekimala ensobize bye yakola nga tannalozaako kino bigenda kugwa nze nsaba bamusonyiwe bamuleke Alien Skin simanyi kuba kati olaba gavumenti kyekola olaba ebintu bya kooti kasita otandiko ebya polisi byo byangu nti ogenda namukasa bakututteyo mukama katonda wakuyamba n'ovaayo wali oba ogumaze naye kasaba kuteeka mu kooti olaba ekintu kya aji tomanya yajja nemubeera mu kooti okumala essaawa nga 3 omulamuzi taliiwo ne muddayo n'abawo ennaku kati ennaku z'omwezi ndala kasale n'abongerayo kakati ne ku Mande tujja kgenda omulamuzi taliimu tugende mu 14 awo mutugenda mu 14 nga tulinda January era ennaku zino omuntu yenna akola omusango banaye mwegendereze tugenda mu December bagenda kukwata era nze nange kyeŋŋamba n'aboogera kalebule beegendereze bannange gwenodda ku live n'oyogera kino n'oyogera kiri bwe weewoomereza munange
n'omagula amaaso ng'olinga enteera beroole. Ensonga za alien skin tukyagendera ddala wano ku Megatron. Emisango gisusse mulekerawo oleeta emisango emipya. Alien kyemmanyi. Kyemmanyi alina obbanga ayize omanyi bagamba tuyigira mu hardest way. Abakazi babasalako enviiri. Abakazi babasala tujjukira twagenda kulaba Haji. Posi waliiko gwasooka. Ogwokubiri nalyo. Twalaba abakyala. Ezizo ojja zisigaza. Nja zisigaza. Bagala kunsiba. Ku bigambo by'oyogera. Nze mbyogera ku bantu nga mmanyi ne bw'abantu te ku poliisi baayo. Naye nga ebino ebintu bya alien skin naye nga ate abantu abakola video nga mubanja kooti tekola bwetyo. Bannange kooti mubongera busungu cause I saw someone labayo. I saw someone ngali kimu tumwagala kila muntu kina nani. Owekitiibwa bw'agamba ddeyo abagenda. Nze wennatilidde ebintu ebyo bya kooti oba tebannakutwalayo wali eno oleguka naye kooti yo ndala olabye we tubadde ku musango gwa gundi obadde ogenze kimbe emmotoka obadde ogenze gwa ajatin aji wano abaloye bafulumidde honorable Nsereko akunnyonnyola kye bayita kooti ensalawo y'omukulu gyagenda nayo era abadde mu kooti. Our Lord, my Lord, kwegamba omulamuzi aba mulala nnyo. Olwo nti omulamuzi asobola n'okugamba oyo Namukasa jangu wano bamutwale. Kwegamba effujjo lyonna erikolebwa ate nakiri tulina obuzibu bwe tufunye. Olaba effujjo erikolebwa ku kooti. Kaakati tutuuse okuyingira. Ono gundi bamuyita ani? Ono gundi maama Naalongo Kitoni. Amaze wabwera okumala eddakiika enkuba n'emukuba nkugambye bamufulumizza. Y'omusirikale bano ababeera muleeya n'amugamba gwokola nnyo effujjo ntugenda kuddamu kuyingira. Amazima n'amugafu mufulumye agende. Lwakuba Naalongo Kitoni kyemulabe kusiwa violence mukakkamu n'afuluma bulungi ne bodegaadi we. Oyagala okwatagane n'omusirikale mulage wa waggulu gw'oli kiyenje womalako nabo naye bw'oyagala omulaga nti ndi wa waggulu wallahi tosobola. Nze nyingidde ku musango gwa Haji wetuuse nyingidde omusajja n'angamba parking emmotoka gifulumye oba kubeera waneeno gireke waneeno ogende neŋŋamba bannange ne mugamba ndi munnamawulire nangamba bannamawulire bajjudde ku bibiri kolako kimu gipaakinga awo n'aginona edda olw'eggulu oba yitamu buyisi togenda mu basement kola exit. Ate kati luli effujjo lyali lingi olaba baŋŋambye nti bano abakazi gwe bajjako wiigi mbu bagula ate noono omukazi yennyini ono yagamba okuba aja bamusibye ye balabika bamusibye nadduse waliwo amulabudde kubibiri kubanga oli omukazi akoze wengenze eri okwewandiika okuyingira kooti n'agamba mbu have called security ku gates baleme kukkiriza bantu kufuluma anti nga tutuuseewo ku gate simanyi oba by the time we bakubidde simu abadde afulumye ayinza okuba ayina weyewogomye n'ebigambo bino bye twogera bukilipu buna baba nabo omukazi babadde bamusibye mukendeeza ebigambo ba sweet ate omusango bwe guba guli mu kooti gubeera delicate ojja kwogera waneno samwa omukazi yayogera amusimanyi omusajja amugobye simanyi wasangira ajja ti amutta kati babadde bamukuterwa samwa okitegeera tukendeeze ku samwa first of all Haji temumulinaako kika oba hajati bw'oba oli saidi ya Haji oba hajati be selective of the words you use because bagenda kukwata oyo omukyala basobola omusiba ne tulina banabudde bwe tumwagaza ki anaavaamu views so bw'ojja ku kooti tweyise bulungi nze omusirikale annemeddeko naŋŋamba fuluma kola exit naye abasirikale naŋŋamba kale abasirikale abo oba weeyisizza bulungi kozi nzize late omutabani wa Kusuku leero agendedde ku mugongo gwa Haji kaakati nze nzizereeti naye still mazeyo ndokowooza okumala eddakiika 3 still ne baŋŋamba omanyi kati olwawo ng'ojjawo ng'ate obakolerako kati tobanyu siriyasi naye ng'oyaka afande fande oyaka be friendly to them kati watawanya nnyofe genda yangoyangoya nga mumpolampola nga tesibalaze na kaadi buli lwoleeta ekibuli wallahi naye abagenda kulaga nti ali ku ofiisi ate ajja kusinga because ali mu ofiisi ye
buli muntu womusangira mu ofiisi ye aba mu ofiisi ye bajja agamba ki mukwata tuli ku seeti naye maama agenda kunyumya simu y'omuntu agenda kunyumya nnyo so moze to respecting offices z'abantu nze singa si respecting oli musajja afande osanga nandikoze bukoze exit n'engenda naye anzikiriza nangamba okay you can go and park in the basement okay olunaku koti webaddeyo obukaka mubadde bungi babaddeyo nnyo fujjo mpozi afulufiga watabukidde gondi bamuyita ani ono bali mwezo ate nno ya mulumbi kati bali mweza badde alumba waki bw'abadde amubuuzaako n'amuyingira ky'omuntu ng'alina stress kati alina emisango egi kuba ndabye fulufiga kasa bagambye nti omukulu taliiwo tubalinze nga ku Mande n'agira bw'ati n'akaabamu ne ŋŋamba ne muzuuminga bwe nti ng'olabirira ddala fulufiga ali stress era yagambye nti ndi stress olw'emisango gino jjukira yasoose waani wa alien n'amala bambi n'asala najja kati ng'omubuuzaako naye gwa alien bagumugobyemu maama fangoni ono yakunamira obuganda waliwo mbadde ntandika ndowooza agambye asusizza akajanja mu musango guno kati yo ye yakunamira obuganda kikyalina alina connection amugambye nti bino ebintu si byenrm naye think fulufiga nina ebibuuzo bye mbuuzizaawo nga tukola interview ejintaddeyo namugamba why are you so interested in cases zino nagamba nti nazaala nina abaana balenzi that's why bano bonna basajja nwanirira aliyeni nwanirira ani nwanirira aji nwanirira ddembe ly'abasajja yakiriko agenda bizanyo agenda birwana kyenkugamba nga twogera togatta misango ebiri mugumu aliyeni emisango yagikola just bamusonyiwe busonyi ensobi zikolebwa abantu abavubuka baba n'emizeejo omusango omuntu aguzza ddi no kyenkugamba kandabe kuntegeerayo omuntu azza ddi omusango moze tuzze bino ebintu no my question is omuntu azza ddi omusango kyenkugamba saagala tugatte musango gwa haji anti ngamba olina statement gy'okoze ebadde unprofessional manyi obeera munnamawulire olina okuba nga okola analysis mu ngeri no ndi munnamawulire naye ninamu n'ak'omuntu anti ak'omuntu labayo alien saawa eno ali mu kooti tulinde kooti esalewo kyenkugamba emisango gino egivunaanibwa alien egimu nze obuzibu bwe nnina lindako obuzibu bwe nnina buli bumu baana bano kuvaayo kukangatiisa mbutugenda kukolawo akatiisa katusaleko enviiri nze bwe buzibu bwokka bwe nnina naye alien kooti weba tenagamba mbu alina omusango sigumuteekako ninda mateeka mu lulimi olutuufu tugamba nti kooti bweba tenakusingisa musango obeera ateeberezebwa mwabamu mukozeseza advantage eno ate okusalira omwana omusango musooke mumuleke kooti bwenagamba nti gumusinze nga naffe tuguteekayo kati kooti egenda sooka bweraba oluyi nga terwakuluma nnyo ng'agamba olwo lwali lutono terwatuuka alien yakubaani oluyi njagala ompeeyo omuntu omu gwe yakuba oluyi ye yamukuba oluyi ye mwennyini oyina video yes jebiri anti yo story nagikolako nogikolako nedda kandageeko internet kabaayo bikebere anze sibirina saabirabako teekamo bikebere nteekemu ki anti nteekemu ki anti binoonye oli munnamawulire naye oli munnamawulire wa Kibogwe oli musiru oli ye yaloopako ne bakola balakola atya tebamusamoninga they didn't summon alien gwe bataakuba gwabiriko ennyo gw'olinga wateeka amayendo mu bintu ebitakwata kyeŋŋambe kiri bwe kiti nze saagaliza muntu kukomera alien akaseera kabaddeyo mu kkomera ayize tebagenda kuddamu kuba bantu bamusonyiwe naye ng'emisango era bwe tutuuka bwe banaatuuka ogiwulira nze bankuba oluyi ku mutwe n'engolo yakubirawo nze njogedde ekyanedda yakubirawa bankubira nga no there is a big difference between me and you bankuba engolo bakubira ki n'empi ngamba bakubira ki nedda tunyonnyola abantu bakubira kati kankubulire bwe nkuvuma waneeno n'onkuba oluyi n'engenda ku poliisi tebagenda kugamba nti omukubidde ki waki tebagenda ku poliisi naloopa tebabikolako waloopa nina reference ewaka nobugitwale naawe ate ebyo byaggwamba mudaawa kati waki tobivaako nabivaako kyovola baŋŋambye omuntu yenna ayigira mu nsobi ze so alien bamuwe second chance bamusonyiwe
ayina obuvunanyizibwa ayina abantu babamulize so bamuwe another chance namukasa on this case tugenda kwawukananga mabina oba twawukane tojja kupininga alieni nga koti tennamusalira nze I didn't pin him but ebintu balina be bakuba evidence nze obuzibu bwokka bwe nnina n'alieni buli obu bana abaana abeefuula nti bamwagala nnyo ne kusala enviiri basale kuba teri gwe bakaka teri muntu agenda emmotoka ye nolaba wa dread noyambusa endabirwamu nze buli wenda omusajja wa dread nga nyamusa nedda kino labayo mu Uganda twakikwata bubi genda ne South Africa bamemba parliament bayina dread sawa eno sema kadego balwani sawa eno sema kadego balwanyisa yakulira oba bannamateeka anti obuzibu obuliwo ayina enviiri ayina dread oba yazisala simanyi ene wafu basinga enviiri that is the mentality no nse mmoze abantu idiotic mentality no nse kubulira nakabibwako abasiba enviiri bataano abasiba enviiri so kati nga nze namukasa nze nasiba enviiri ne bwe musanga ng'ekuba emugwerako simutwala bwatugira mmotoka nabbe eyo mentality embi wane South Africa abantu baba n'enviiri kati tulaba 30 abasinga bayina enviiri so twakikwata bubi ate simanyi lwaki kyayingira bwekito nti buli muyaaya ayina siba ku nviiri kakati nno wano omuyaaya ali mu kibuga awo atasibye enviiri bano abatubba amasimbo bano omufere wa mutaasa akuba buno obusuuti bwe bambaza abafu nadda bwati nagira bwati omubbi ali ku mutaasa nkulabye omugeya ewo obusuuti yabuja nze akasuuti kakawunda nkaagadde akalero kabuzeemu belt akalu kali tuddeyo mu kikadde ningamba bwava wano tugende mu kikadde emusimeya webale kwambala bulungi nze njagadde nyambala naye akasuuti kalu koba ogenderamu tugende mu kikadde nga 7 December teka mukyala wandabye oba ndebukanana gwa kibanja ndebukanana gwa kibanja tugende mu kikadde yambalako emusimeya kakadde nnyo mama nnyabo bannaye naye nga abali ku Megatron Media bananga olunaku lwa twabadde ndowooza nga tuvudde ku misango egyo tetugenda beera ku misango egyo tulinde kooti egenda kubeera nga esalawo ekya alieni bamuwa beero lwakuba obuzibu bwe nafunye buli we bamuleeta bagendanga musomerayo ate bwe buzibu bwe nafunye kuba kati ku luli bwe tugamba nti bagenda muwa production biti warrant ate bongerako bwongezi ebya sipapa byali bwe bityo ne bamule ate mu Uganda kyemmanyi bakwatanga abasaaga jangu bwefulumye bweru wa kooti mbadde wetumaliriza bankubidde donnasa bamusalidde adda January 28 oyo tajja vaayo kati bangamba omusajja ali mu Musango omuwala yakwatawo w'amagye ate ye yakozesanga basatu ono wamubeera ku bbeere ono nga muli ku bbina ono wamuli ye saamu yekka alabika yatuuka ne firiganja babita firisamu yeekuliita firisamu abakazi basatu n'omusajja kati oba ogenda bakolungi ate ebeera tefuuse fosaamu abawala baba babiri omusajja omu kaakati abasajja kikyukamu kati nze kankusomese basobola n'okubeera abasajja ababiri nga bali ku mukazi omu era firya nti baba basatu ebeera saamu ssatu teziba saamu ssatu era nakino abakazi obuwala yaleetanga bubiri kati nga wamala okulya olinawo kakwanoko kowebulira bufuna Eva nga naye omuleeta ng'abagatta kakati gwe wakoowa ng'agamba Eva inayo kakwanoko akaddala sente nzirina nga naye aleetayo kakwanuke nga akateeka wano abalya bwatyo simanyi abasajja baba nakirwadde ki nze simanyi nedda mbu abantu bafuna sente batuuka nga baagala okukola ku bintu ebyekiseru sagamba Dubai ekiri abaana bano abavuga emmotoka ezakabyuma no mu Uganda kati waliwo ebbaala mu Dubai omwo zibeeramu bagagga bokka kakati bamuyita pupupu waliwo akantu ago bapama abawala mu bumu mbu omugagga akola ekintu ekikyasinza okubeerayo ekibi mu nsi eno nga byonna bikoze balidde ebisiya nga bakoze eki kati ng'olina okukolayo ekintu ekibi kati abawala abawano bagenda nti baagala sene gagamba nkwadde omutwalo gwa $, nze kankola ebyenjagala mabaala mbu gye gali e Dubai era abakazi boolaba abasinga ovuga emmotoka ez'akabenje n'omusanga ali mulimu bwagira bwamwansula enviiri byamuli mu kamwa byebyo ebizibu era abaana beekoze ebitwano n'okwagala sente abaana abasinga bali mu bwamalaaya wa bwamalaaya butunda kiralu
omulaba kuwanika nyolo bwagira bwatenjala bwagira mbwa amagulu gatunda kirala laba nnono nze nkubuulira abaana beetunda obamanyi kano maye mulimu okukyasinza okufuna wano bwamala yanga weekuzeeko bulungi ate buliko omusolo amazzi gabwere ebintu bya kooti bino be bamazeeyo eddagala lino eribeera ku bafiire muwoomya mufunza biki kaate omala ogula tayiti ng'ate oli agula si mudondo ebintu bino eno kyensaba abaana ba alien musigale nga muli bakaka bukaka mu kikulu ekintu kyemusobola okukolera alien si kuvuma abantu kumusabira si kuyomba ku tiktok kusaba n'abamuula nze mbeera nnyo bagamba jangu dasa wiiki ejja ne bakuwa date empya date nejja ne bakuzaayo ne bakuwa kooti yo tekaayana gye mukomokola effujjo womaloza agamba gye mukomokola chaos balina okutanga ensi ekkakkanye kati teebereza guli omuliro aje we yaliyo senga we baamuteera kyandibadde kitya kati saawa eno omuliro guli ogwasookawo gweguliwo kati bagenda kukomya alien sikini omulungi omulala guno omuliro ogubadde ku koti oguleetedde abamilitary okuba abantu emboozi ate gukkakkanye bamuzeeyo ne leta ID oyingira kibagenda tekawo kati measurement kakati ekintu kino oyo gundi gye tukola ku internet n'ebigambo bino bye twogera tugenda kulwana tugenda kubaani just be cool tulinda amateeka kiki gagamba balooya bakola omulimu gwabwe ate ebintu bya kooti mbityanze kati tolabye maama Fango ate watabuse nabo n'abagamba muve wano mugenda kuleeta omusango guno ebintu bya kooti mbitiira ddala basobola okwetala n'omaliriza nga nesekukkulu ogiriiriddeyo ate kigaana kigaana nze bya kooti era ate kaakati ebintu byakyuka ng'owaabira moze waliwo emisango ng'ate gwoguvuddemu ate gwoguvuddemu ng'ali verses tewulidde ogwa Haji Ali Mwiziba Ali verses state kati abasinga oli state ly'eggwanga lyaffe kati gavumenti yemuvunaana ggwanga lyeri muvunaana so you people okuyomba n'otuula ku simio n'ovuma omuntu ku Jacaranda tekina kyekigenda mukitegedde ekintu ekyo tubeere bakkakkamu otherwise buli we muyinsaatinga violence ekiro ekyo kigenda kukola ate nakirabye amateeka olina kuba mukkakkamu kati nze moze nina omuntu eyankubidde essimu yabadde waggulu awo ku ddwaliro ly'ensambya ne bagamba bagenda kukwatayo omuntu ogwa yanabeera example bagambe adamaginze reputation y'eddwaliro one person twogedde abantu bibiri naye gwenga Katonda akuvuddemu nga n'emizimu gyewammwe gikweganye nti oli mujjwa bajja abakatuliki bakweteekemu bakukwate bwe bati yani agenda okuwolereza bagambe nti bw'omuwulira mwagala kuteesa na ddwaliro babagambe leeta obukadde 2 naye nga ne bw'oziikula bafuba ewammwe nti ogenda batembeeya China nti bagula amagumba wallahi nga tosobola kufuna ate nga ne mu kika ekyammwe abantu bo bonna ebiwowolo byavunda ekika kyammwe kyonna temusobola kufuna miliyoni 2 so you people be careful with eddwaliro ly'ensambya nze nina omulala gwe ŋŋambye wano abadde ayogera simaya musawo oyo ogenda kufuna musawo ki ekintu kyosobola okulwanisa eddwaliro pinning out omusawo that is okay because boti bagamba twagala making a services better bowulira nti you're not satisfied with the doctor gamba doctor Kalibala siri musanyufu kino na kino naye bw'ovaayo n'ogamba nti nsambya ng'eddwaliro bagenda kukwatayo omuntu ogwa yagenda obbeera ekyokulabirako mulekeraawo okwonoona repetition y'eddwaliro because lino eddwaliro liruddewo litusinga abamu n'emyaka kati gwe togenda very nga toyina wadde omusingi gwa ttooyi ng'ogenda gisimira bakumuzikiti otandika okuba eddwaliro muve ku ddwaliro essaawa eno waliyo be basiibudde gye bali kyogamba tebasiibudde leero anti kati waliyo n'abafu kyekiri kyenagamba namukasa that's why moto z'eddwaliro nsimanyi kyebagamba bana bali ku Megatron we treat but God does what God heals kakati kupininga nnyo eddwaliro kyemmanyi waliyo kyo si kyemmanyi waliyo amalwaliro agagayalirira obulamu bw'abantu naye malwaliro ogenda n'otwalayo omuntu wo ng'omanyi ogenze kumukola ki kuzza bulamu
newe bijja obubi it's okay si baba musse omuntu wakubuuliza mwe mwali muteeseza mbu agenda kufaddi gwagamba yafudde nnyo wali oteeseza nga agenda kufaddi olumuzi bantuuko waliwo abasawo besuleyo gwa naggamba naye waliwo n'enteekateeka za Mukama Katonda so that's life tetuteeka nnyo ate embeera bingi naye nga ffe wano ku Megatron waliwo n'ensonga nti abantu 18 okubeeringa alien ski abamu baddusi agenda bajja wanga bamu balinye baby coach bagenzi bali masindi omusajja bali gulu kakati ate baŋŋambye bw'ate abaserikale bavudde wali ku kooti embooka evugidde ku fangonya awo n'ebibwa babikubye bino ebito bannange tebate ebibwa by'omukulu andi bibadde bibagaana okuyingira biboggola nedda temukubambwa za mukulu ayagala nnyo embwaze naye nga tubeebaza okubeera nti mbadde mutambula naffe ku mukutu guno gwa Megatron Media amawulire tulina mangi nnyo yazadde nozaala by the way Queen Shiba yazadde yes yazadde mwana ki baby boy gemawulire genafunye okuva e Canada so congratulations omanyize Shiba I love Shiba n'ebigambo ebivaawo eyuka ebibe bitono bitya audio zifuuse mbu baby daddy yabaddeyo e Canada ono wekiwalaata yabaddeyo e Canada nga mami amugamba ng'ali mu cheeringa oh I think I found myself a Charlita akayimbo kamanyi yes kati omukyala omwami yabadde wali eri mugongo push azaalagira nze njagala experience yange bwe nasooka okuzaala mwana wange first born wange asooka nga nfunye omusajja owange ambe wano push naye omukazi omuddugavu nga tanyuma kulaba nga azadde wenna jjukira labayo ambeere wano bwati kyemubaako kiikino labayo naawe okalabuka amamu labayo omukazi omuddugavu jjukira wofuna olubuto ogejja ennyindo n'ebanga ekifundikwa ondaba nze siri muganda bani ab'omunda ennyo akayindo kange katini naye kati gwe buba bwe bugenda okugwamu anti jjukira olina obusukutu kyemanyi kimu ngenda beera chabi ngenda kufuna weight enene yes but I want experience bwe ndiba njituusemu ngiyitemu n'omusajja nga tubeera babiri kati embeere terigejjenyi erigejjamu ambeere wano mugongo bwati terikubeeno ambeere eno mugongo ngamba ebbeere terikubeeno wonna we linaaba kiri nti ninamu omwana wa ddiiru mu lubuto mwana wa ddiiru nze olowooza ndizaalira omusajja omwavu naye era kikulu nabaana yange teyagala basajja baavu wana omwana wagera tawaanya omusajja akaana akaddugavu nsiba bulungi mwera naye nze bali abaana b'abaganda bannange balungi lummesi mulindo wange olina ozaalayo akaana akabi kavuma abantu tuli mu 2024 mumpemu emyaka 6 ngenda bamba zaalidde yes 2030 tuli mu 2024 tugenda mu 2025 ngenda yo omusajja aliwa agenda okwetulisizaako bbumu naye toyinza ovuma omusajja mukaaga mbwe banna naye nomozo ndaba nze mukazi ajjudde omukwano omungi nze njagadde kyenkumanyiko lofit lwakuba totegeera olumu ovaako n'obanga zolo olina amakirenda g'omira wandi maama ngamira kiro se bulungi mwera tulina kyetuleseeyo Shiba yazadde what else ndowooza gali tunagakola enkya naye tondyako ssente gano teganavaako nedda nze just njagala bampe ssente bwe bampa ssente anti labayo on a serious note anti ngamba togulemezaamu nnyo osooka n'obojjayo eziriyo osooka nomugateekako kati wano okalubye okutteko okyegedde ate ogenda zizza anti sente yonna omuntu yenna wakaluubiriza nkuwa 5 n'agaana oyagala kakadde kale teekako olumala ozikwata naye nakirabyerabyemu nedda anagamba mbuzikomyewo akale musebe bulungi mwera